Lwaki temugenda ku TikTok ne mutulabira? Wamma kituufu mugenda kukola emikolo? Era gwe tutayise anatusonyiwa. Okakasa tugenda iri mu nteekateeka. Jadi ate tutobagamba date Tetujja bagamba date. Ayina kaŋŋambye akalala. Batuloga. Wamma kituufu mwena gitegekerayo mu nkokoto mujja gitukubako obukubi. Ayina kaŋŋambye akalala. Mbu kali munda essaawa yonna. Walaba posti. Walaba posti tewagiraba nga neebaza. Tasaba bamubanga nakyogera nga si kituufu. Ko gwe k'omuwa omwana. Akigwana. Tobalabula. Abakyala nga ggwe muli batini ku nsi. Genda eri anti we bati oyitiriza. Ama mukwano wafunye k'okulya? Saagala. Toyagala kale kanve wano nsododde. Kale beera bulungi mukwano. Kale musire mutya mwenna abatulaba amanya nze Jonas Ssentongo mbaliriza ate nate ku mukutu gwaffe omugazo gwa Tindi Files. Gwene yagatwengako genda ddala maaso okubanga ate wasubscribinga yena ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Awo olunaku olwaleero tusanyuse nnyo okubanga ate twegattiddwako omukulu ow'amaanyi Mugole Tubbi omusomesa ow'Oluganda. Weewaawo olunaku olwaleero azze okubanga ate atutangazaamu ku mboozi ye ne mwana muwala Rosella baddiŋŋanye ebintu byayitinganye ku TikTok ku social media okwo kwonna baddiŋŋanye era essaawa yonna mikolo. Nga tetunagenda ddala mu maaso sooka obuze kuba tulaba tetweyongereyo. Musiibye mutya abatuwuliriza era mugamba mutya anti ndi musajja mukakamu. Muli mutya abaana abatuwuliriza era abatulaba. Ogambye eno nsibuko y'ebintu ebirungi naki? Ebyessanyu nga sinnalifuna. Gwatayagadde. Tolaba nti olifunye. Wabula Jona. Naye nga muli mutya abaana bannaye abaana. Emikolo lwaki oli nnyo ku mikolo? Emikolo gigenda kujja naye akasente kakyatukutte. Otuyisaamu kabbo. Sirina gwe ngenda yisaamu kabbo. Oba yeerowooza gwe kikutteko. Ate awo we kiba kikutteko. Ate osobola okugaana ssente? Tosobola gaana. Naye togenda kundaba nga nze nkugamba nti bwe munaamala otuyisaamu akabbo mufunye ku busente bwaffe nga mubula. Tetugenda kubula. Nga mudduka. Nga bwe tuli. Tukalubiriza mbeera. Omugagga yenna ali eyo. Nina abagagga bange naye tebeenyeenya. Tebanyegenye. Naye nja kujja. Mpola mpola. Naye ng'ogamba otya? Ndi awo. Oli bulungi? Bintwalaganya. Emirimu gigenda gitya? Emirimu oluusi giba mirungi, oluusi mibi. Omulundi ogwasembayo okukukyazaako wano. Mwali mufunyeemukko obutakkaanya ne Rosella. Era n'okaaba amaziga amangi ennyo. N'enkulaba era wavaawo n'ogenda ne ku live ya Mickey. N'ote n'oyongera okuba ng'okaabira ddala amaziga. Sooka otunye. Oyo yali muntu mulala. Omanyi mu bintu by'omukwano mubaamu ebintu ebityo nga mufunamu obutakkaanya. Kati nange neesanga ndimu eyo embeera. Ate nga embeera gye ndimu nagitegeera kifuula nagitegeera bubi. Naye we nazibuka amaaso ne ntegeera ekituufu. Mbeera ki eyo gye walimu? Nali manyi omuntu wange baamukosa dda. Baamutwala dda, baamukozesa dda, baamuwongayo. Naye we namanya ekituufu. Nze saagala muntu ankwatira ku lubale lwange. Omanyi olubale? Tolumanyi. Olubale kye. Enkovu. Olubale. Olubale teruba. Ne bagamba omuwala oyo atudde bubi andaze olubale. Bannange. Kati nazo saagala muntu ankwatira ku lubale lwange. Bweritawo. Bweritawo. Munnange nga nti bannange. N'obuto buno bannange. Waliwo baddeko awo ng'omwana omugulidde swiiti ne wabaawo omuntu ayagala omumuggyako.
amumujje mu kamwa n'okumumujja mu ngalo we bati ayinza okukuba emiranga kati nali nfuuso ne mmanyi ekintu ekituufu naye kati tewali lunaku lugenda kukya ndabe nga mukyayi omwana ttu laavu eri mujjiya kati ova ku mwana eyakutegeera nti omanyi nti n'olumu asoma n'endowooza ya kyasooka otunyumiza mbeera nga nina ekintu kyendowooza mba sinnaba nakimugamba nga yakitegedde dda era yaŋŋamba n'olutayogera mpulira kiki maama kutidde eno laavu nafuna munnange totulaba ennaku zino tutandise okufaanagana mbalaba mufaanagana namu kati kutidde ekikiggwe tutandise okubondinga mu eri egundi yennyini guli omukwano ogw'ekimmemmette ate essaawa zino muzito musomesa wabikoze muzito era bambe mutusabire bannange sooka otunyumize kale mu bbanga ki si wiikisi 3 kati olwo nalo balwogera ate lugenda kukola ki ekitegeeza mubadde mukiriko nnyo nga kyemwagala ye sipiidi eno genda bamutaddewo sipiidi twagala ebintu tubikole mangu biggwe ebyemikolo twagala tusooke ekyemikolo kijja kujja naye sente twagala ekintu nga kiyimiridde nemwe mugambe nti nno si kakolokolo emikolo ogiraba obuli okwo ku tiktok nga obagenza okukyala mu bakadde b'omuwala ngaoli atutteyo obuntu obumuswala kituufu njagala nange ntwaleyo ebintu ebinampeesa ekitiibwa mwagenzeko mu sikaani twagenda yamwe nga zikyali wiikisi 3 babagamba nti kalenzi kawala baba batugamba bugambi mwekali kati olwo babakomako okuddamu okugenda mu nsonga niwe baba batukomyeko tetukigenderako kati ate wenaakomako nkole muliwo okuteekako buuso bwala wategeera nnyo kati sooka otunyumize mwali muli awo kati Rosella wamuperereza otya wayogera otya sikumuperereza muddingana mu kaseera kano yali nga tuddingana awo twafunamu obutakkaanya twalina obuzibu era nga nze yali kizibu kuba nze yali tategedde kituufu kiki otaali totegedde nti omusajja oyo Ditaja Sakalamaani naye yaneesudiizaamu nnyo naye ng'akakasa Ditaja namulabawo ng'akoze ka interview yaneesudiizaamu nti omupikisoni sima biki byamuweereza message nga naawe olabira ddala ate n'olumu eri ayongerako asajjula ate nga nze nali namublookinga naye ogenda osanga abantu babukuweereza bulire n'oyongerera ddala okufuna fitina era ze singa nali mmanyi gye balogera ndowooza singa oyo yabulawo dda ebigambo bingi byayitingana ku app social media abaami ne bakugulako olutalo nga bagamba naye nedda naawe olimba olabisizza nnyo abasajja oyinza okyokkaabira omukazi omu bw'ati gy'oli mu nsi omukazi baakukolera omu bw'ati tebasobola kitegeera bannange tosobola kitegeera olaba ne woba musajja ng'olina omukyala w'omu maka banaye ne wootambula genda eri n'olaaza oyo omukyala naye gwe tomanyi nakumanya nafuna munnange ekisooka nali nafuna munnange bano abaana b'ennaku zino babbi basombi bagundi babirwadde basomba ssente abeera yajja nakaveera naye ng'akimye loole kituufu naye oli ayinza n'otwala omwezi ng'atakusabye ku kinusu olabye talikubya ssente ate kyekyo ekintu ekisingira ddala okuntrigalinga mu bwongo ne ngamba naye wansaba ssente gwe yeekuba mu kifuba saagala njagala neneekubanzeka nti waliwo omulala amukuweera tasobola kati akaviiri ka era olumu ajja nagamba bebu okimanyi waliwo nayagala kunkwana okakasa emugala leeta tulabe akawunti eyo alina kasente alabika sente tuzimuggyemu netuyiiya netulabe tuba tugenda yingiramu wali obwa badi bulaaka tufuuka embezola nkutidde nkitegeera wofuna akakisa ate awo mwenna bamuweereza message sibalinaako buzibu
nange kennyini muba munyambyeko ku buvunaanyizibwa. Somesa bagenda kutwalako omukyala. Tebasobola. Era agenda kupepeza nade muleetedde n'ekirowoozo awo ne mugamba mwana gwe batufunayo bainvesita ng'olwo sente tolina tuyina naye bugwawo bwa mukyala kiki nedda kati ki ne mugamba wetufuna tetuyina sente naye si ze ziri awo tuyina sente kale tumala naye kimanyi n'owoba oyina sente obeera weetaaga eyingire buli kaseera sente n'owoba oyina buwumbi nga bubiri era olina okufunayo ekifo nga kisigala kiyingira munnange kati jjukira nange nina stress nze olaba n'emmotoka yennyini enstress ng'essaawa ze ye nakulaba ng'ovuga emmotoka wagula n'emmotoka emmotoka yonna nakagisasulako kati no omanyi ku 100 bagamba 100% naye nga wakagisasulako 5%. Olumuntu ulawo ku kitanda n'enso era ye kennyini n'omukubira essimu n'omugamba omwami we asinga kwagala ki wallahi ya Mungu agenda kugamba omwami wange wetufuna emmotoka nze mu bulamu njagala ebintu ebyo bisatu mulimu kyala wange na mmotoka ebyo byokka ne kati ojo wakasasulako 5% naye oludda olulala mbanga ali mu firimu neŋŋaana ebanaye emmotoka nagimalayo nyinza n'okufa nga sente zange zifiiridde naye ng'ate ogyagala mu bulamu miliyoni ana naye kyokka waliwo ali eyo nga ye kale azigabira na mwana we genda okolemu out genda oshoping genda naye goli kati bani ababa kumakuma bani ababa tuzo okusobola okuba nga tebongera okubagatta ali muzungu yasooka ekibuuzo kyeyasooka okumbuuza omukyala omwagala onze ye naye n'amukubira namubuuza naye n'amugamba ye n'atufuna n'atutwala ewantu n'atutwala ewantu naye njagala nkole sente bannaye jjona sente enyuma naye njagala sooka kamotoka njagala twetwaleko nze n'omukyala Maldives byebirooto byolina kati sagala genda wano bano abaana we bagenda bayitayo wa Dubai ba Dubai wano mu Africa muno Zanzibar ekifo abantu bakigenzeemu nnyo njagala Maldives ngende mama go Maldives walungi olaba nkiraba bulabi wali nva waliwo omujjuzo omulageravu eyekimmemmette eyekimmemme ate kola omujja vayo osuddemu balongo bokka baana bana babeera babayita Kodrets baana babayita batya baana naye bannange nze naye abo baba baana yabalongo naye kukula kuno nze nali nti ebyekikulu ebyekikulu tobimanyi ebyekikulu ebyolubale nga nti ebyekikulu ngamba ngamba banandaba batya nga nkoze ni omwana yanzijamu enso yakuyigiriza si yanjigiriza naye yazinzijamu yazikujamu atya ngamba totya ebintu bibyo agatekawa nyalola kugambye omwana yanzijamu nedda ati eyanjigiriza naye ffenna ndowooza twali twetya eyo baali babiri naye ng'ebyo ebintu mbitya ngambitya nga ngamba nedda nga neekubamu emabega tooki naye ebyekikulu banaeze simanyi bintu simanyi omanyi ebintu by'omukwano byekola byokka olaba oba n'omukwano ate dda ddowooza naye nzanyisa kajanja naye ebintu by'omukwano byekola byokka kyova olaba mu bintu by'omukwano toyina muntu agenda vaayo eri aŋŋambi nti kola booti munno oyina mwagala booti munno oyina mukola booti weeyigiriza wekka gwe ng'omuntu gw'amanyi engeri gy'olina okwagalamu okuyiga munno naye okuyiga nemweyagala mu ngeri ennuŋŋamu gwe
Rosella teyakunyumizaako teyakuzza bbali n'akugamba yii naye bamusomesa wanswaza nnyo kaaba amazzi gaago gonna ng'atandika atya kiki ye yawulira ssanyu lwaki yali akola ebyekisiru nange byandeetera okunyinga ate tebabuuza nze tonteeka ku gundi ku kameeza nti otandike okumbuuza ebibuuzo bye ebikisuuzi nange sirina kye namubuuza kiri akasita nategeera ekituufu nemugamba oli otya mukwano akolabo ayagala ako akantu ate kanyiiza kati ani yasooka okukubira munne essimu yasooka okunkubira mukazi wattu bambi wano yalina omukwano kyobola sijja mmuggyako kigere nagamba ki nankubira nambuuzaako nagamba Louis osiibye otya apita Louis Louis osiibye otya kwanza osiibye bulungi osiibye otya eyo nnyabo njagala kukulaba konze nkyali tulina yetulaga ne ali naye ngenda kukulaba oye kale wovaayo onkubireko era we navaayo nemukubira ne twogera tetuliiko ebyo bya banaye ate laavu yaffe eringa yakikadde kiki twogerera ssaawa ezo zimanyi nobeera ku ssimu obebeza okakasa awo twava mwebunaabuna dda wange bwoya ndi wuwe bwoya gwe kati okyakakasewo nga nkakasa okuba bukubi ssimu nogayitawo okola eki tokuba bukubi ssimu n'omugamba yitawo leero mpulira njagala onaasula oba toosula oyinza n'obutamugamba njagala n'omugamba onaasula oba toosula erozera akoonoonya oyo tofubutuka bigambe okitegeera nali musajja mukakamu naawe mmanyi naye omwana oyo anzibudde amaaso anti baali bantimba ebbula wee bati kati abasajja bba abaali bamusigula essaazi ne bakyamukubira akasimu baani abaali bamusigula bagundi bali abalediyemu baditaaca simanyi oyo bimufaako ali eyo Jamaica omuvubuka omulala gwewaga yaani era akola ne ditaaca aliwe saka ono gundi mpologoma kuba yakola naye waliwo omuvubuka omulala gwewagambe eyagira nnyo ani gundi Roger ye Roger eyagira ki Roger Otis yagira ki anti yamulika ennyo ng'amusumbuwa bwe bakola ka challenge akakunyiiza oga si Roger Otis muveeko musajja wali yaani oyo ono gundi ono omwana akola street biki bamuyita bannaye mwerabidde Sugarafa takyamusumbuwa takyamukubira busimu Sugarafa ati ngamukubirako omwoyogera nga basajja n'abasajja siina budde bwogera na musajja munnange nga nkugamba ki nze nina obudde obukubuku ndabanga akasana akakobye ndi oke anti kati kaba kanzaamu kana akasana k'okumakya kaba kanzaamu ku maani kale abazadde bo bamanya kukwatagana kwamwe omulundi ogwokubiri oba ebintu byammwe mukikola mwemaliri ate babeera tebabiraba bana abazadde b'omukyala ku sayidi y'omukyala baali banyiivu era nagendayo nenfukamira wansi nembeera mu katubwe nti ofukamirani maama taatawo maama jjukira maama gwe nali nateeka mu nso bannange maama era nziramu okwetondera maama nali namutyoboola maama nsonyiwa nange ndi muntu nkola kinsobya n'olabisa bubi muwala we nga gw'ataabuulirira naye obulumu obusungu bane era kyabuwaze omuntu okulowooza emirundi ebiri n'okusokkamu nga tonnabikola kintu bwe kiri ate bano abantu bayinza n'okukozesa ensobi nze nali neemulugunya bwemulugunya nzijeyo ku live omanyiza ebiseera ebisinga nsobola okulema n'oba mukwano gwange kulema okukunnyonnyola gwe ekintu neŋŋenda ku ssimu yange n'ekinnyonnyola abantu simanyi lwaki nennemerera okukinnyonnyola era ninako ekikyamu olaba lwaki mba sikikugamba gwe nga gwe omuntu lwaki nkigamba bali abantu mugenda kubaamu omuntu omu nga tayagala mmanyi
mugenda kubaamu omuntu omu nga bambi ayagala okufaayo bambi musomesa kamutwale obudde oba mukubeeko kasimu mukole mugenda baamu omuntu omu nga kale wulira kati ate nze njagala nnyo omuntu oyo agenda okumpa obudde njagala nnyo okumpuliriza kitegeera musomesa njagala nnyo okumpuliriza naye kati ngamba ngende ngambe goddaawo nga ndaba n'ogenda kamubemu eri abangeyengula ate nga mulimu abakola ki bamanyi n'okeneka nno kyaliko ne bagala bannoono akyakabirala naye anti nga tonnagigwamu abasinga muli balubyanza nga tonnagwa mu mukwano tosobola kitegeera gwe kati mubeera mwenna mbeera wa mirundi ebiri mbeera naye ate mbeera ne wa mukadde ewajjajjaawo ejjawo nagenda kulemya omukyalo bannaye ye anti ye mukyalo omukulu obozi muyita mukyala ye mukyalo omukulu emukyalo omukulu kati ne buba teri jjajjange mwagala nnyo sisobola na nkomawo eno ne ŋŋenda n'eri lwaki mbeerayo wa jjajja wange jjajja oyo yamanyi jjajja oyo sirina namuyita jjajja oyo ye maama kuba oyo yazaala jjajja wange mulaga abantu simuteekayo naye nteekayo amaloboozi ge nga tukola ki teyamuteekayo lumu na lumu otyo nagenza okuwulira emikolo gisembedde emikolo gituuse egy'embaga ekirowoozo kyavaawo anti nali njagala bya bwangu nga sisoose nakirowooza ngenda olaba nga emikolo giteeka ssente twakavaayo tetulina munnaye naffe nno obuto bubadde butusombo tugamba munnaye katwerazeemuko katono katono ani aleeta ekirowoozo ky'embaga nze nga ndi ku bwangu ng'otya omukazi omukutwalako omulundi ogwokubiri naye nagambye natunuddemu ne ŋŋamba waali mu mbeera yonna ye ne waavaawo kanjogere kino ne waavaawo sijja kubyogerako kijja kubeeyo mu kimugunyu aveewo atandika obulamu obubwe kuba era wabaawo ne kiri kyenzikiriza asobola okukola ki asobola okuvaawo essaawa yonna musomesa tonnakola na proposal nagikolakola ddamu wakuba saagikolera mu kamera emikolo ne giryoka nagyo giddako wakuba saagikolera mu kamera kati bano bagundi nalabakaawo ogundi yakolera Sam's Furniture ne mukazi we ne mukyala we oyo bakola gundi kati abo balina ssente nedda seegomba mukwano gwabwe negomba akasente bana era verimu ssente enyuma ng'omukyalo obulezi akapapula we bati nkutwale trip Dubai oba nkugulire kamotoka gwomanyi ogw'omukwano toguliimu gwe togufaanana nagufaanana anti gwe olabye ebyo bye mukyalimu muvubuka kola ate nze kangambe kola mu buvubuka bukuba bannaye mukama ayinza okulaaza n'okaddiwa olaba jjajja wange awo wali singa teyakola ssente ndowooza jjajja wange singa yafadde naye kola mu buvubuka bwo otuuke mu bukadde bwo nga toli mu kutunuulira ojja kuba buno mukama ansonyi naye waliwo abakadde b'ensanga ku kkubo nga bambi alioko teyakola mu buvubuka bwo kyova olaba ali awo teyazaala baana bamala ate siwoba olina omukiza zaala nga gwe baatumye mubaamu omu n'akuyamba buli mwaka zaala nze nina omukyala eyo ku kyalo kwembe buli mwaka azaala bannaye era ye tumugeya nga bannange ogenda olaba yakamala ozaala awonya ebiwundu kasita awona bw'ati mu myezi egyo ogenda olaba emyezi gyewungudde ng'ali nogaba bannaye maama Doreen omwogedde maama Doreen bannange ng'ali ku bwangu alagawa bannaye abaana baba mutuma butumi somesa agenda okuwalana ku kyalo bampalana ate si bituufu wabaawo omuntu kyomuwalanira nga si kituufu naye maama Doreen oli ku bwangu agendawa guma abaana baayina kasuula ayina abaana kati agenda kukola wa 8 okakasa kati ŋŋamba emyaka kati 8 9 10 11 12 kati mukama n'amuyambayo n'amuwayo emyaka egyo 2 naye nga buli mwaka azaala 2 oba 3 ajja kinnyonnyoka
enzala sijagala taliiko family planning bijja naye ng'omwana nno n'ali ku nsi akapala asiba mukamu wiiki nnamba naye ng'ali ku bwangu nogamba naye nedda bagira balindako kankana ono omwana tunaana mutegekera future essomero omwana asomera mu lya mitwalo egyo esatu eri waliyo amasomero g'emitwalo egyo eja kirungi ozaala naye omwana oyinza n'omuliisa empitambi nti lwakuba ozaala muwawa ati tulinze babo gwaddako wuuyo era newakuba nze njagala omwana owange mama mpaamu ku ssente njagala omwana owange aleme kuba Munnayuganda mutwala azaalire nga oba Canada oba azaalire UK ezensi G7 eyo Germany omwana bannange kati emikolo gyo mugenda gikola ddi ennaku z'omwezi gireka egyo nja kuvaayo nze kennyini peegi yange mbalambike mbagambe weebati ne weebati naye mbadde nina ekirowoozo nga njagala kukolayo ku kivu naba abaana bakola ebivu Mukalakasa yakola ekivu baani bakola ekivu awameekapu nakola njagala kukolayo akasha akatonotono naye sinnakakasa njagala osokotererozera ku ssimu soke tulye ku ddoboozi lwa muli bulungi kamukubireko omuwulire omwana tu kyenjagala kyokka lwaki kyoyagala muyinza okuba muli awo mupretendinga ye bannange waliyo n'abagamba musimayo ogwo omukwano gwa kamera tegulwa tebabigamba ebyo mbu omukwano gwa mwitiriza okugusa mu kamera nga tuyitiriza tutya bumubeera mu kamera ndi wano ku interview teeka wano baagala obuuze ku bantu wasuza otya mukwano nasuse bulungi ndi wano ne Jona mubuuza ebibuuzo omukyala wuwe Rosella wanje wasuza otya eyo bulungi sebo sotya sebo oli bulungi ndi bulungi sebo owaye njagadde Bebo akubire kasimu tongere eddala okukakasa oba muli mu nteeko ate munange maybe nga you don't follow us on TikTok maybe nga you don't do what nga you don't follow us on TikTok kuba akatono ke tulina okubalagirako nti tweyagala tukateeke lwaki temugenda ku TikTok ne mutulaga wamma kituufu mugenda kukola emikolo era gwe tutayise anatusonyiwa okakasa tugenda iri mu nteekateeka jadi ate tutobagamba tetujja bagamba dde alina kaŋŋambye akalala batuloga wamma kituufu mwena gitegekereyo mu nkokoto mujja gitukubako obukubi alina kaŋŋambye akalala mbu kali munda essaawa yonna walaba posti ye walaba posti ye tewagiraba nga neebaza tasaba bamuba nga nakyogera nga si kituufu ko gwe k'omuwa omwana akigwana tobalabula abakyala nga ggwe muli batini ku nsi genda eri anti we bati oyitiriza ama mukwano wafunye k'okulya saagala toyagala kale kanve wano nsododde kale beera bulungi mukwano ati mwesiibula mutya ku simu omuwulidde omwana ttu abaana balina lavu sebejjo wetwale tugenda mu motoka twagenze Muyenga emotoka nakedde gizaayo kusaawa nno mmeka saawa 11 ez'okumakya nakedde ogizaayo emmotoka ya musajja naye jjo nga tugenda Muyenga otwale tuvaayo naŋŋamba nti tugenda nsodode kusododa kitegeeza nange saakitegedde nabadde eyo nange kaligosaba ki byotamanyi ate nasabye yaŋŋambye nti era kyanyumidde kuba yansododde jjo kati ngambye naye kanzije osododde yakusododde atya oza binyumika nange kusododa banaye buli muntu yandifunye amusododa
Lawrence Mugaga leero nkutwala kusododa lwakuba nti envuga y'ekiro ekikigwe mukwano leka nvuge yadde ayagala vuga mukwano leka nvuge oba yakusodododde mu mmotoka tetukola bibi mu mmotoka emmotoka tetunaana gifuna weesiraana bagamba muba mugisalidde tejja gisalira ng'ekoze eki ng'efuuse yaffe when we own it nga kadi tugiina mu ngalo kadi esobola okugirako amannya abiri liba liryo liba lyomu tesobola ateekako Louis Rosel tekisoboka mbeera njagala ebintu byaffe ne bibeera mumanya waliwo agenda kati okunvuma omusajja tolina teeka bintu byo n'omukyala olina kukola bibyo nga ani yakigamba nze mpulira nkyenjagala musomesa siibula abatulaba bannange abatuwuliriza mwenna abagagga bange bannange oba oli eyo nga mwagala kutwagala naye kati nkubira omulanga abagagga bange bannaye munoonyeeko abagagga nsomesa emmotoka ennemeredde yambe emmotoka nakasasulako 5%. 5%. Waliwo n'omugagga wange bannaye kamuyise wano tokatemamu ngera kale kamu omugagga wange bamuyita Kibira Construction Limited ya mugagga wa Kasuku bannaye omugagga weebale nnyo omugagga yampayo kasente k'emmotoka era ku percentage eyo kwali naye mugagga era nsaba akwongereyokko binnemeredde naye nga bambi kateme oba ani anaakantemeramu akakantu bannaye mukatuuse kwoyo omugagga bamuyita Kibira Limited bannaye nkwebaza bannaye omusajja oyo musiraamu ayina omutima omulungi ndeka ate mugagga tannaba kummaliriza ate mukutu ekibabagagga nandi atunda ettaka akuzimbira bano bakaddamu oyagala nnyumba biki bye agizimba ng'oguze ettaka lyo n'agikuze n'alikuteekera bwe mulimu gwakola bati ku site naye nga bambi mugagga wange mwami Kibira kutumiddeko eyo naye siri bulungi emmotoka na 5%. senga Canada gyali senga kati olaba senga wabulayo miliyoni 5 yaŋŋamba njazzekowa nga wabulayo 5 nga wabulayeeza kitazikuwa kati ayina okulaba nti ndi siriyasi senga wange yaŋŋamba waba wabulayo miliyoni eza anti kati noonya 35 eza 5 nje ziteekako teweeralikira niwe okimanyi nze nali mukuva butosi nga taata webali bamaama webali naye nga siina muzadde gwosobola kuddaawo n'onyumya naye ekikuluma paka we nafuna oyo senga Canada ate abafamile banvumagana olwaye naye nkusuubiza senga nze paka wa nja kugenda naawe olwokuba kuliko nnyo lwaki banyiigira byebyo ebintu ebimu ebinnumya ku mutima naye lwakuba kati kankireke kubanga naatandika okwogera kweyo ensonga nja kutottola nnyo lwaki tebagala nokundaba nga ndi musanyufu tebaagala kulaba Louis Sebugwawo nga ndi musanyufu naye oba nze nafiirwako mbwa ate ng'essanyu ntandise dyekolera kuno nga nfunye TikTok by the way nze yeekoledde essanyu ndowooza singa siri ku TikTok singa ndinga akabwa kuba nze akaseeta akasinga senga waba tampadde ali waba tampadde kejjira ku TikTok ali omuntu asobola okukubira naga gusomesa olinamu ku ssente nina oli mwagala kwonooneka anti mugambye wemba siina mbaga ngenda kuba ngifuna buli kaseera zigwawo tulya jukira tetulya kimu naziwanisa mukamanga lwakuba leero sizze nako abo bakusasula omwezi naye kyobamanya sirya kimu ate mu butalya kimu ye sirya buno bugundi chipusi z'okukuba twazirya nnyo zatama kati nange njagala nnyo nendya kuza KFC kuyamzi kafe Javas nage ebyo bintu bye nali ndoota okulya bannange tewali muntu ayise mu mbeera ya chips omanyi gwe chips nga bazisiikira mu butto wa black oba aba oyiro oyo yennyini
bale tujja kuba business z'abantu katusiibule abantu ezo si kukuba ntwogera kye tuyiseemu bannange yeyo emboozi ya Mbeere musomesa bulungi. embaga ya ssaawa yonna era wetwogerera kati musomesa iza mugole tubbi emikolo tugenda kuba tugirya ffe weetuli tujja kugula ozanno mugenda kubeerako abantu bameka oyinza kubeerako n'abantu oyinza okukola omukolo nze ne sibaako twale eri wano nagamba ntwale wakalo kasita wantwala kalokasiita waali mugambe nti neetaaga emmotoka bw'oba ondabye omulabye Kale era obubaka no. bwongenda butuusaayo nga nvudde wano n'okatema mu kalo kasiita Kagenda bbaayo. onangambye nti ogenda kumpa miliyoni 2 ez'emmotoka ngenda kamutemeramu nkamuwe ngambi neyanziza Agadda. kalo kasiita Rosera tweyanze kalo kasiita bagamba alina omutima omulungi nnyo kale anoolwensonga ena kuba ate embasiibuli wano nze Jonas Ssentongo mukutu Tindi Files era katweyongako genda ddala mu maaso n'okuba nga ate osubscribinga ensibuko ebirungi ate era n'ebyesanyu nkoze ne Lawrence ku kamera omusajja ow'amaanyi ennyo akola ekifaananyi YouTube neewuuma naye ekifaananyi kyaffe kira nti kyakabi nnyo kisinga tolinga bagundi balala ndeka sijja byogera kale mwere bulungi mweraba